Tuli mu Parliament ya Bungereza n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Elected President of Uganda, olunaku olwaleero ali mu Parliament ya Bungereza era tuli basanyufu nnyo okubanga President waffe ate na wano atuuseewo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti y'omu ku abo abalidde empanga bukyanga butabiba oppositioners abadde babaddewo ebbanga lyonna. Twongera obajjukiza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'atukulembedde era ng'atukwatiddeko okulaba nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina otambula. Twongera okujjukiza buli omu nti ono yajjira ddala, toyina ky'omugamba. Baganda bange, mikwano gwange, baganda bange, mikwano gyange, oyo Kyagulanyi Ssentamu gw'atamutya atamumanyi, twongera okujjukiza n'okutegeeza tojja mutegeera mpolampola. Very smart president, buli kintu akikola mu mbeera ey'obwa smart ate era buli kintu akikola okulaba nga tukifunamu nga bannansi. Kakati ate yagenze eno okutuleeterayo nayo ebyayo nabyo tubifunemu era tubeeko ekyenjawulo gye tugenda. Kyetulirabako oba kyetukola, tweyanza nnyo pulezidenti waffe olw'otusaggulira bw'oti okubanga ne wano otuusizzaako. Ndowooza omulaba wa pulezidenti wanikaanikanyaawo oyo era pulezidenti awo ng'atuuka era pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine y'omu awo, omukulembeze w'eggwanga yoyoyo. Welcome to the Palace of the Westminster. Tuli mu Parliament ya UK kakati bano kebalabye president ngali mu Parliament ya UK batandise okusambagala naye nga tubagamba nti ffe tetutidde, omukulembeze ajja tuleetera bingi nnyo era twongera obajjukiza n'obategeeza nti ffe tusimbudde. Badde bagamba kati oyo UK taliddayo, baali bagamba taliddayo ne bamuteekako bbaani myaka 10 ne giyitawo. Kati ate tebakyalina kyakwogera, just bali awo batunula butunuzi nabo tebamanyi kikigenda kuddako, naye nga ffe tugamba nti twayiseeko dda. Bano abantu bakuwemukira, bw'otabawemukira bano abantu balinga wabbango. Bana abantu gwe titwayendi kati ebbeera olijjeeyo ogenda kuyonsa nnuwa mutwe kubanga mulijjayo wano speed gye mukozesa okulijjayo nga mwagala otuyonsa. Kyogala to speed etosobola gikozesa kujjayo bbeera eryo likuba wabweru nga ligenda kuyamba baganda baffe abali mu makomera. Bano abantu bakweyambulira. Yes, tulina kuteekawo ekibeera baganda baffe bafune obwenkanya. Ndiwali budde, no time. So kino kyongereyo eri baganda baffe. Yes, enteekateeka zonna 16th twagala tube nga tuli Masaka. Ku luno wabeerewo embeera, wabeerewo ekibeera. Kisobokera ddala bulungi nnyo. We are a people power. Bano baganda baffe ffe tulina okubajja mu mannyo g'empisi. Akondowooza nkamazi. Kale njasooka nebaze baganda bange ba foot soldier abawulidde omulanga gwange naddala ku bifo by'abakansala. 1, njagala kino kigende eri Chairman Nyanzi. Njogedde ku Chairman Nyanzi kubanga sekita eyo yagitwala era Chairman video eno ogenda giraba. Njagadde kikola publicly lwa nsonga njagala kituuke ne kwaba abateeseteese. Salimu Sale yakwata abakansala naddala mu Kampala wano n'abatwala n'abawa ssente era abakansala abamu ne bagenda ekyankwansi. Bakansala abo tubamanyi era bamanyikiddwa mu lujjudde.
mutuyambe nkiddamu. Njagala mube bagezigezi, mube bakalabakala. Bakansala abo batandise okudda, era tubalaba ku kitebe batandise okujja. Era meetings tubalaba bazizzeemu, naddala mu nteekateeka eno gye mulimu gye tugendamu ey'okulonda akalulu k'abavubuka. Tubalaba baakomyewo. Era mu bukiiko bwa Kkunga tubalaba batandise okwegiriisa, era batandise okukomawo mu kamera. Specifically ndi mu Kampala wano. Kino tukibagamba ate era kiri ku record. Era nja basaba okwemulugunya kwonna kwe baleeta ku desike zammwe nga kuliko obujulizi temukitwala lightly. Tulina abaana abaffe abalina ebitabo ba foot soldier. Nkaddamu. Tulina abaana abaffe ate abali loyo eri ekibiina, ate abaana abakozi nga n'obusobozi babulina, nga n'empapula bazirina. Abaana abo mubawe kaadi, mubawe ebifo batule mu councils ezo. Salimu Sale ne Museveni tebaali basiru kuddira Lubaga yonna ne bagigula. Bakansala ab'omu Lubaga mwonna abasinga bonna ne babagula. Teyali musiru. Nkiddamu, bwe tuba nga tuyingira protestive vote, nga tugenda mu kiyitibwa protestive vote, n'obuwombeefu obw'ekitalo, bwe tuba nga tufunye chance nti tulina abaana abali ready abatatidde abavuddeyo, nga ne mu Nup School of Leadership ekamwokya babaddeyo nga batekinga lessons, abaana abo mube embracinge, mubawe kaadi. Abaana abo mubawe kaadi. Bannakampala bo bajja kubateeka we balina okubeera. Tugenda mu kiyitibwa protestive vote. Amagombolola gano tujja geetaaga nnyo. Kubanga bino bye bifo bye tusooka nabyo, ne tusooka tusemba eri ewa mwenye. So nja kubasaba ku mulundi guno tetulina kyakwekwasa. Bwe babanga bagamba luli eri yali weevu, ku luno tuleeta tsunami. Kubanga ate ku mulundi guno tuli set, tuli ready, tuli bulungi, tweteeseteese. Akasengejja kaakoze. Abantu abalya ssente za Salimu Sale tubalaba bakomyewo ku Nuupu. Abantu abagenda ekyankwanzi tubalaba bakomyewo ku NUP. Ate nga mubamanyi bulungi nnyo. Mubamanyi bulungi nnyo. Mwanyinaze Sophie nkutumiddeko. Salutations to you, kansubira oli bulungi. Nze nja kuba open. Itugenda kuba bakambwe mu mugenda kutukyawa. Nze ngenda kukola ogwange ogukowoola abaana ba foot soldier bajje. Twabajjeyo eri waggulu ku bubaka bwa Parliament. Asitwagala kusikangana nammwe muguwa. Nti ate ensawo ejja batewera bulungi. Nti ate titwagala bagenda kutumenya. Kaakati wano ku kanso tewali kyekwaso. Kubanga omwana tasobola lemererwa muluka. Omwana asobola otambula omuluka do to do. Abaana baba bavuddeyo ng'ate balwanyi bali kwalaani. Abaana muyimirire nabo. Abaana muyimirire nabo. Abaana betugenda osobola okwambalagana nabo. Abaana mubawe kaadi. Abaana mubawe ebifo. Abaana bajjule mu kanso. Tulabe zino firimu ezibadde zizannyibwa mu kanso wano oba zinaddamu okuzannyibwa. Nfe tugenda kukuba emmeeza. Nze kansala gwe ninako obujulizi nga ne evidence weeri. Nze okusanga ku kitebe kya NUP.
muganda wange temutulaba nti tetutera kubaawo ku kitebaawo nye tugenda tandika okubaawo tugenda kwambalagana nammwe era vidiyo ene jabbatuukako kansala yasituka n'otaggulula ebigere n'ogenda ekyankwanzi ng'oli kansala wa NUP bakansala abaatuula e Rubaga ne mulonda sipiika wa NRM mmwe bonna tubamanyi ku kamera bulungi nnyo aganyabu okunaaba kutukwasisa mpisa bajja zitukwasisa naye nga tukoze ekituufu situgenda kukikkiriza bwe muba madde mumanye emyaka 5 tegiggweko emyaka 5 gyaweddeko bw'oba bw'oba wataggulula ekigere n'ogenda ekyankwanzi n'ogenda n'olya ssente za Salimu Sale tuyambe ku Nuupu todda abaana we bali abali redde okuweereza n'obwesimbu abaana be bali n'omwana ne wona aba tolina posta tosobola kulemwa kalulu kamuluka posta zijja kulabika twagala tutambule n'abaana abaffe abali uniform kuba tutandika steps za protest vote situgenda ku luno kudiringa n'abaana ba kigere ntadde eno kigere ntadde eri situetaaga tetubaagala luli tetwasobola kutegeera abantu bano mwe mubiveeko mu babbeeyo baleete ssente nga baleeta eno nga bazireeta kuki bw'aba muntu wa bulijjo nsobola okitegeera naye ngamba omukulembeze abbe ssente omukulembeze gwe balonda aweereze nti agenda abbe ssente aleete biki bye tuliko biki bye tukola biki bye tukola biki bye tuliko tutandise emisingi gya protest vote tulina abaana abaffe abalwanyi essomero libaddewo balitaddewo balijjumbidde abaana abavuddeyo mutuyambe mubateeke mu bifo ebyo kubanga ku luno tuleeta tsunami bwe twogera ku protest vote twagala bannakampala tubawe protest vote gye bagenda okutegeera bannayuganda tubawe ekiyitibwa protest vote entuufu kaakati gwe yanagenda wa Salimu Sale n'endya akasente bukukeeredde twabasisa akasiiso ne tusirika kakati obudde buweddeyo abamu babalonze bakulonze Nuupu ekuwadde kaadi bakutadde ku kanso n'olinnyo ennyonyi nti ngenze Canada ate okomyewo ssebe era Nuupu ekwongere kaadi bowe banaatya ffe tugenda kuyimirirawo tuteekewo embeera baaba ku luno wiyalwedde ku luno tuli lwedde okugenda mu bukiiko obukwasisa empisa naye nga tukola kituufu ekyo tukirayirira wano tukyogera wiyalwedde okugenda mu bukiiko obukwasisa empisa naye nga tukola ekituufu era kwe tunaasinziirira kubanga gwe muze gwe mulina kuloopa jate Katonda asiiwuusa empisa katusiiwuuke empisa ku kozi nga bamu muliko n'obutambi nga muve wassala ofuna akasente nga muve ekyankwanzi katusiiwuuke empisa katugere mu bukiiko bw'empisa naye situgenda kukkiriza lummano olwo tetugenda kukkiriza nkola eyo nedda tubamanyi mwana ebintu bino bya kisiru oŋŋamba otya nti kanso namba ng'eya Rubaga erinako bakansalazi aba Nuupu abayitirivu bano bakansala be balonda basipiika kati kigasa ki Nuupu tukwate bakansala Kawempe Nakawa wano mu Kampala Central Rubaga Makindi tukwate bakansalazi tutuuke okulonda sipiika balondo wa NRM etayinaayo yadde bakansala oba eyina abatono munnaye tuswala tuba tulabika nga abantu abatali ku mulamu abatategeera
temutuddiza abantu bano ne waneetonda ne wanaakuba amavivi ku ttaka situwagala tulina abaana abalina obusobozi era kyova olaba nakowodde bafuutu soja muveeyo councils amagombola gano agakola lwaki nsose ne neesiba wano mu Kampala kubanga ne state weetadde amaanyi lwaki fokasi yange njitadde nnyo mu Kampala wano kubanga ne state weetadde amaanyi nkoowola bafuutu soja kuba wano mu Kampala tulina bafuutu soja bangi nnyo abali solid ate era ensi webadde erowooza nti bafuutu soja tebalinaamu magezi tebategera tebalina bitabo bisobola kubeera muzi woofiisi bisobola kuweereza it's high time tubalage wetwogera ku fuutu soja tutegeeza ki who's the real foot soldier muveeyo mukwate ebifo by'abakansalazi bino muveeyo mu bujjuvu kuviira ddala kalulu k'abayuufi nolaba Silivia Namutyaba mukazi wattu yali mu kuzunga addadde eno tulina abakulembeze wano tulina bakansalazi tetunnalaba ku bakansalazi basituka batandika kuyita mu bavubuka bakunga bavubuka kwettanira kalulu ka yuufi kana akalulu ka yuufi kankakutereeze wano nkikugambe kana akalulu ka yuufi ke kagenda okuvaamu ababaka bano wammanga omubaka akiikirira abavubuka omubaka akiikirira abakadde omubaka akiikirira abaliko obulemu kana akalulu k'abavubuka kavaamu ababaka 5 n'omubaka akiikirira abavubuka bonna ekyo ekifo Nyamutoolo kyaliko Nyamutoolo mukazi wa Eddie Kenzo ekifo kyaliko kana akalulu k'abavubuka kavaamu ekiyitibwa electoral colleges naye ebintu bino bannayuganda basinga tebabimanyi ate nga bano bakansalazi bennyini bamanyi ekyokukola kubanga kano akantu katandikira ddala kuva ku village level ku kyalo ne kajja ku muluka ne kasemberera ku ggombolola nfuna bulungi nnyo so bafuutu soja side time muveeyo swagala twekwase nti atono yagende wa Salimu Sale ate ekifo kye tekuliika amuzzeeko yeesimbyewo asobola kukwata kaadi ebyo bye neewala ezo ze excuse ze saagala mbagambye ng'obudde bukyali kirowoozeeko gwe omwana gwe kennyini nga riri ddala oyagala kuweereza mwekwata ebifo bino ebyabakansalazi zino no kanso muzizalawa naye zirimu ekintu ekyamaanyi nnyo naddala nno mu struggle kubanga lwaki ntandise na kanso zino ze zituuka ku muntu owa wansi zino ze zituuka ku muntu waffe owa wansi gwe tusinga okwetaagira ddala mu nkyukakyuka wano so kyekyo baana ba maama mbagambye kuno okulabula kugende eri bakansala ba NUP abagende wa Salimu Sale ne mufuna ssente bakansala ba NUP abagende Galuga nkiddamu bakansala ba NUP abagende Galuga okiraye Simon munnange yadde omanyi gwe FDC kubugula Simon wasigalawo mu FDC yo munaye biswaza tusobola kubanga makinje tulina bakansalazi bonna ba NUP ne balonda speaker nga wa NRM Lubaga mu speaker fubutuseyo wa NRM nga bakansalazi bonna ba NUP. What kind of nonsense is this? Tuddemu eri ebintu ebyokuswala tuddemu oyo kasasiro luli twali tetubategedde nga tetubamanyi nga tuli mu bwangu naye olwayo situna kye tugenda kugamba bannayuganda nga tulaba bakansalazi abagende Galuga ne bafuna omudidi gwa ssente abamu ne bavayo ne beewaana n'okwewaana olwaleero tubalaba bakomawo ku kitebe kya NUP batandise okusemberera ekitebe kya NUP batandise okujja mu nkuŋŋaana eziri ku kitebe omulimu we gunaabalema fe tujja gwekwatiramu musobola okugamba kiganye firebase enkadde eteekinge over
osobola ogamba ffe kiganye munnange and we take over fire base enkadde ng'eyingirawo ng'eteekinga over ng'ekintu kiterera mu layini situli wano ffe kuzannya bya bufuzi tuli wano kununula ggwanga tetukolagana na muntu akolagana na mulabe waffe ngwate nagenda nendyako embeera yali mbi nnyo kakati nkomyewo ndi kuse Garcia wagende galuga nolya sente zirire ddala todde no mweni yupi bino simanyi bakansala tabalonda balina oweereza ne gavumenti eno balina ogenda ekyankwanzi Garcia gende ekyankwanzi oba gende ekyankwanzi gende ina alemwe kwe ticket gende ina alemwe kwe card oyo Garcia tumukoyewa namwe aba DP broker abalowooza abeefumba nti mugenda kukizannyira wano mu nuupu zibakeeredde mama mwana wa ssebo wamma mwana wa mama jangu ompeyo ku kigundi wano tusabire president n'eggwanga nve wano ekyo kiwedde nze nnuwa mutwe yes munayo sirika tetuli basiru manyi ffe twagala obudde obutuufu ffe twagala tuba facing mu budde obutuufu manyi waliwo kyetuyita timing mwali mulowooza emyaka 5 mingi tegiggweko sebo ne bituuka ne bitukudaalira mwe kakati mwatulondera kukola ki tulonda busobozi oba wa NRM nga yalina obusobozi ffe gwe tugenda okulonda nga speaker Garcia tumukoye abakulu mu kibiina bwe muba mutidde